Nkwanirizaako nnyo mukwano gwange yonna gy'osinza okuba ng'otuwuliriza. Gen Muhoozi Kainerugaba, Chief of Defence Force, abadde mwagalwa w'abangi ku mukutu gwe ogwa Twitter. Kitegeerekese era n'amazima gamaze okuba nga gavaayo nti Gen Muhoozi Kainerugaba yennyini ye yeeshatingire down akawunti eno eya Twitter gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Nga tannagiggala ayina obubaka bw'alesseeko tugenda kuba nga tubukuwa gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Kutegeeza nti oli ku Yugi Update TV k'osinza okuba ng'otuwuliriza era weebale kwekumira ku mayungana aga Yugi Update TV. Mmwe abatannaba kuba nga mutweyungako gwagala otwegattako kirawo wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko ojja kuba osobola bulungi nnyo otwegattako ddala bulungi nnyo. Muhoozi Kainerugaba alesseeko obubaka nga tannaba kuba nga aggala akawunti eno. Tugamba tubawa bankubadde buli mu fuutifuuti tujja kumala tubalukyusize tutegeere ki ekibadde kigenda mu maaso mu bulamu bwe. Awandiise bw'ati nga tannaba guggalawo: To all my dear followers, it has been a great wilderness and resolving journey together on this street. For the last 10 years since 2014, however, the time has now come under the institution. However, the time has now come under the instruction and blessings of my Lord Jesus Christ to live and concentrate on His army, the UPDF. I know you all love me and that you will continue to follow me like the while long after here at an appropriate time in the future when it becomes important, and after fulfilling the Almighty God's immediately assignment to restore everlasting peace and security to all the people in our region. We shall always continue recovering. I love you all so much, and in whatever you do, continue to support Uganda, Africa, and our revolutionary president, the greatest general of the resistant Yoweri Kaguta Museveni. Bwe buno obubaka obumu ku bwalese ku mukulu gwe ogwa Twitter nga tannaguggalawo. Agambye kabadde kaseera kawanvu era nakasanyu okutambula nammwe mu lugendo luno olw'okuba nga tutwitinga okuva emyaka 10 okuva mu 2014 newankubadde akaseera kazze ng'aliwo amateeka saako n'omukisa okuva eri Lord Jesus Christ asobole okuba nga ava ku Twitter asooke akkakkane ku magye ga UPDF. Nkimanyi nti munjagala nnyo era nga mujja sigala nga munjagala era nga mungoberera nga mbadde mukikola akaseera konna. Newankubadde akaseera kanaaba tekatuganya naye mujja kubeerawo mu future mu maaso eyo nga kifuuse ekintu eky'omugaso, newankubadde tujja kuba tumaze tomanya okumaliriza ebyo ebyatumwa Mukama Katonda wange mu bwangu. Singa naamala okumaliriza assignment ye ey'okuba nga tuzzaawo eddembe saako n'obukuumi eri abantu be mu bitundu byonna eby'eggwanga, tujja kubanga tukavaringa, tujja kubanga aliwo omukwano. Agambye nti nno
kimanye nti nno mbaagala nnyo era mu byonna byonna bye mukola musigale okuba nga muwagira Uganda, Africa, ssaako ne pulezidenti wammwe oyo Ssaabalwanyi General owa Resistant Army Yoweri Kaguta Museveni. Bye bibadde ebigambo bya Muhoozi ebisembyeyo ku mukutu gwe ogwa Twitter gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Olowooza ki ku bigambo bino? Ye ki ekiwaliriza General Muhoozi Kainerugaba okuggalawo akawunti eno? Olowooza bakama be bakiri emabega waakyo oba General Muhoozi ennyininyini yeesaliddewo mbu ayagala concentratinga ku magye na kuzza ddembe mu Uganda? Golowooza ki? Nkwaniriza mu comment section. Wabula gwagala otweyungako mu comment section kirya wali wansi waliwo ekigambo subscribe kikonemu ojja kuba osobola bulungi nnyo otwegattako mukwano gwange ali eyampuliza. Tubaagala nnyo, mweraba, mubale kwekuumira ku Mayiga Updates TV.